gavumenti egenda mu maaso n'okuba nti ewera abatamiivu abadongo basazeho okuba nti batamirira ewaka ne batombeza sawundi. Wano nno banaiba ba Shiba Emunyonyo bakiguddeko kubanga omukyala yagenze mu maaso n'okwekuba pate, yabadde swaga mama pati, yabadde ne bakyali be n'atandika okukuba endongo tombeza sawundi ng'oliwako. Omukyala yagenze mu maaso n'okuba nti anyumirwa, era nga abantu bagambye nti lwaki Museveni tagenda mu maaso n'okuba nti agulawo sisitimu y'endongo abantu basobole okuba nti banyumirwamu mpola mpola, naye ng'ate kigenda mu ggwanga mu maaso kitegeeza okuba nti COVID-19 agenda mu maaso n'okuba nti beeyongera. Era nga nalabyeko mutabanyi wa Chameleone gwe bayita Champions Levy ng'ali ku ndiri alina ku oxygen, embeera mbi nnyo ddala. Omuvubuka oyo yasoma medicine, Chameleone yamuweereza. Omuvubuka oyo bamuyita Alan Buyinza. Chameleone yamuweereza Makerere University mpola mpola, n'asoma mpola mpola. Manyi ka Facebook akozesa Champion Levy yagenze mu maaso n'okuba nti admitting basono. Olwekyo gavumenti egamba nti COVID-19 gyali muyitirivu, naye ng'ate Shiba n'abayimbi abalala bagamba muzeeyi tute, ate nga muzeeyi agamba nti abatamiivu tali willing kuba nti kubanga abatamiivu tebasobola kwekontrolinga nti basobola okuva wano ne bagenda basiiga abantu ebirwadde abatabiriiko. So n'olwekyo basazeewo okuba nti batombezeza sawundi nga bali waka. Shiba Karungi baneiba basiibye bakuba ndulu nga bagamba owaaye kyekyatuuseeko nga bagamba nedda. Engeri gyekiri nti bano abakyali baganye okuba nti batuta naffe okuba nti tunyumirwa, kati kikaseera okuba nti naffe abali awo ewaffe abatwetoolodde mugende mugambe gavumenti etandike okuba nti etute tulowoozeeko, otherwise mugenda kuba nti mukiwulira. Disco katuzirete waka muziwulire. Kati nno bogambe bakyali bammwe abo abasajja batulemerako mubagambe nti abantu bagala okuba disco. Wetwogerera waliwo amateeka amakakali agagenda okuba nti gajja nga gagamba nti tewali muntu gwe bakkirizibwa yenna kuba nti agenda mu bbaala, era nga bebakusanga mu bbaala bayinza okusibwa wakati w'emyaka 7 oba okuteekako omusango gwa attempted murder because COVID-19 agekyagenda mu maaso n'okuba nti asupredingibwa mu Uganda mpola mpola, especially nga ayita mu mabaala. Waliwo amabaala agali mu Kampala nga magule ag'abakungu abamu. Awo Shiba yagwiriddeyo n'agamba nti singa amavubuka amabaala okuli Raiders nga Raiders eno eri saidi z'ekololo eteeberezwa okuba ey'omuvubuka oba omutabanyi w'omukulembeze w'eggwanga egenda mu maaso n'okuba nti ekolera nga abantu we batamiira olatuuka ssaawa 3 babaggalira munda abantu ne bakyakala ate nga baala endala tezikola. Kino nno kiba kya nsonyi nnyo, kiba kya bulyazaamanya, kiba kya nnaku okuba nti oba oliawo abantu tebabarecognizinze haso zaabwe. Shiba ye ebaala ye yadde nga yakola telas ba gye yali atera okukiringa ne bashiba holic recently nga poliisi ejja bwe bagobawo bwe baganirawo mpola mpola. Kitu poliisi yakirinnyamu egere operation zagenze mu maaso n'okuba nti zigenda mu maaso. Baala ne sound yasaze okuba nti agitumbisiza waka ne bakyalibe mpola mpola. Anzikiriza nkwanirize ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanye n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Nkwebaza nnyo okutambula nange gwe kyali wange atambula nange okumala ebbanga lyonna. Nkussamu nnyo ekitiibwa era nga nkukkirizamu nnyo mwana wa mama. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti ozikirizamu, webale kuba nti onesika, webale kuba nti eva ogamba nti ogenda kutambula ne Rich Boy. Olunaku lwaleero nzikiriza nkutuuseko omukyala mukulu amanyikiddwa nga Samali Kalungi ng'ono omukyala Munyolo, omukyala ava Masindi, mukyala yava Masindi n'atuukira wali ekawempe ku kkubo lyerimu n'atandika okuba nti apambana obulamu bw'endongo era nga yagenda mu maaso n'okuba nti abikola. Swaga mama Square Queen Kama Super Diva Shiba Kalungi yasazeewo n'okuba nti oba oliawo agondera ebiragiro bya Museveni bye yateekawo, naye ng'ate yagambye nti yadde mwatesewo amateeka amakakali ye tekijja kumugana kuba nti asala ndongo yabadde wuwe n'atombeza sawundi n'atandika okuba nti azina ebiri ebye baalagira. Bakyali babamu babaddewo okuli n'omukyala amanyikiddwa nga Kamara. Kamara ye omu ku bakyala abakyasinza okuba nti
nti bakola ebintu by'ettabu ewa Shiba. Kamala no si mukyala as natural naye yeeyisa kikyala ewa Queen Kama. Omuvubuka ono like she speaks like omuvubuka ono ayogera nga bakazi, omuvubuka ono yeeyisa nga bakazi, omuvubuka ono buli kimu kyakola yes akikola nga mukazi. So omuvubuka ono amanye ge bamuyita Kamara. Babadde ne oba ne mukama we oba ne musajja we oba mukwano gwe Shiba Kalungi nga bakuba endongo. Awo Uganda wetuuse nti bwobanga olinamu akasente ko olina kaliira waka notekawo sound baneiba ne babonaabona naawe dani okugenda mu bano ne bakwata ne bakuggalira mpola mpola. Byebyo bampita Jimso. Let's go. Corona